Ekitabo eky'olubereberye ekya Musa kye bayita olubereberye. Essula ya 20. Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'atuula wakati wa Kadesi ne Ssuuli, n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze, ne Abimereki kabaka wa Gerali n'atuma n'atwala Saala. Naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti, laba, ggwe oli mufubufu olw'omukazi gwe watwala, kubanga alina bba. Era Abimereki yali nga tannamusemberera, n'ayogera nti, Mukama, olitta eggwanga newaakubadde nga ttuukirivu? Teyaŋŋamba ye yennyini nti ye mwannyinaze? Naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze, nga nina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi bwe nakola ekyo. Katonda n'amugamba mu kirooto nti, weewaawo, mmanyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu, era nange ne nkuziyiza okunnyonoona, kyennava nnema okukuganya okumukwatako. Kale nno zaayo mukazi w'omusajja, kubanga ye nnabbi, naye alikusabira, naawe oliba mulamu. Era bw'otomuzzeeyo, tegeera nga tolirema kufa, ggwe n'ababo bonna. Abimereki n'agoloka enkya mu makya, n'ayita abaddu be bonna, n'abuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Abimereki n'alyoka ayita Ibulayimu n'amugamba nti, onkoze ki? Nange nakwonoona ntya ggwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene? Onkoze ebikolwa ebitagwana kukola. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, walaba kiki ekyakukoze ekyo? Ibulayimu n'ayogera nti, kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino, nange balinzita olwa mukazi wange. Era naye mazima ye mwannyinaze, mwana wa kitange, naye si mwana wa mmange, n'afuuka mukazi wange. Kale, Katonda bwe yantambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange, ne ndyoka mugamba nti, kino kye kisa kyo ky'ononjolesanga. Mu buli kifo omwe tunaatuukanga, oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze. Naye Abimereki n'atwala endiga n'ente n'abaddu n'abazaana, n'abiwa Ibulayimu, n'amuddiza Saala mukazi we. Abimereki n'ayogera nti, ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala. N'agamba Saala nti, laba, mpadde mwannyoko ebitundu 10 ebya ffeeza. Laba, kyekyokubikka ku maaso gy'oli eri abo bonna abali naawe, ne mu bigambo byonna ogattiddwa. Ibulayimu n'asaba Katonda, Katonda n'awonya Abimereki ne mukazi we n'abazaana be, ne bazaala abaana. Kubanga Mukama yali asibidde ddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu.